Mama kangende ndabeko ku mukwano gwange. Mukwano gwoki? Jemi magwensoma naye angambye ali kumpi n'ewaka. Lwaki tomugambira ddala najja ewaka atyawo kituli abantu? Nedda, just alabika ali ku bwangu. Linda, making sure hagitasanga nga tuliwo. Andi mama. Why do you want me to change? This is me, this is who you married. Being married doesn't mean I should set my joy down. Heavy being married doesn't mean I should forget who I am. You just have to love me as I am. Compromise, but it feels like closing doors, like my colors on the floor. Jamila. Nange Alex. Sasa. Ndi bulungi. Kichokola? Kibi okujja okulaba ku mwagalwa wange. Nedda, ninga siwa n'ewaka. Ojja kundeetera obuzibu. Odda wayiye. Just tubale tukoleddeko muno nenga kampitireko wano nkulabeko. Weebale naye nedda. Toddamu kujja waka. Okay, kale ekyo kitegedde naye kati oyita kujja waka. Sijja kusuubiza. Naye ngenda kugezaako. Sawa meka. Alex, kangende waka. Haja ajja kunsanga ava ku muzikiti. Bye. Okay, nja kuba nkulinze. Bye. Yes. Hello? I'm on my way. Just in 5 minutes. Okakasa. Mugambe ina few. Oh, okay. Wenyo, where do you think you are going? Are you serious right now? You're out. You're not going to your party. And I refused. I was just informing you. Mr. Kina control is on mic. If you don't vibe, I do. Damunju. Wabulu osobola. Leave am even late. Gwenye. Sagala litondeteko kamanyiro. Gana makage wajja mugange. Nja kukuba oluyi. Diamond ojimu bisikati ebimpi. This is not a convent, Mike. I have a right to put on what I want to put on. Read. Move only one step and you regret meeting me. What are you going to do? What? Just because you visit my parents, it doesn't give you a right to step on me. Gwenyabu. Nakugambye ddo yingire mu nju naye nga weewulira. Now listen to me very carefully. Rita, this should be the last time to gear me. Nesimanyi kiki kikuyingidde mu gutwe guno. Oba simanyi kamanyiro gy'okajja. Naye ndowooza bino ebintu by'okukwasa eddembe bye bikoonoonyi. Kati kino kimanyi okuva na kati. Eby'eddembe biweddewo.
Lwaki weesiriwaza? Ate gwe kiki? Tolina byakukola? Aja ngambye nkutambulizeeko amaaso. Kulwaki? Nange simanyi naye alabika tayagala okwate ku bukya. Wabula nviira. Bw'oba tolina byakukola genda weebake. Muzeeyi. Kugambye nviira. Okay. Okay, kiri fine. Kankubulireyo ekyama. Kyama ki? Nawulidde muzeeyi. Nagira Rashid. Balina emboozi gye boogerako. Naye nawuliddemu erinnya lyo. Kirabika olina kye bakuteeseza. Eki? Simanyi bulungi. Wabula lekera awo. Olugambo luli kusuula awabi. Banamanyi biyamba. Bireke tombulira lugambo lugenda. Kina buzibu naye nga gwe kyolina omanya sigenda wala kubanga nambudde nkutambulizeeko amaaso. Nagala transport nkuviire kubanga nasajja mu busibe. Mu kifo ky'okwetonda osazeewo onobi. Netonda nkoze eki? Gwalina okunneetondera nkubye. Nze kuva muto bange tebankuba nkoko abeere mmange tanegeza nga muko nkuba ya doli gwani ankuba. Nze kitaawo. Luyita njagala okimanyi nti okuva Nakyala ewammwe kati nkuyinako obuyinza. Nze kitaawo nze nnyoko tolina gy'olaga. Yona gy'ojja amagezi bakulimba ssebo. Gw'okunzijje gwaffe tekitegeera nsobola kuddayo. Olowooza nti bo be baagala oddeyo be batatya kuswala. Olowooza mbagamba nti okuba tebanyanyiriza. Ng'obagamba n'ekikkubya. Ng'obagamba maama omusajja nkuba lwa nsonga tayagala ngende mu bbaala. Maama omusajja nkuba tayagala nkomewo ssaawa ze njagala. Obagambe n'okubagamba nti maama omusajja nkuba kubanga saagala kumufumbira. Lwali nga myenfumbe ne sifumba. Gwe nnyabo n'okunfumbira nakyo mala ekigamba. Nze pa transport nkuviire. Gwe nagambye tolina gy'olaga. Saagala kummanyira. Bw'oba okakasa nti oli mukazi fuluma ojja kufuna by'onyonnyola bazadde be ebirala. Siruwa. Jamila. Wanje? Jangu. Wanje taata. Olina omusajja? Nedda taata. Yusufu yabikugambye. Omanyi yaganye okwefuula omulungi gy'oli. Yusufu tomuwaanya. Ensonga ekompisizza eri nti mutabani wa Haji Rashid ayagala okuwasa. Naye taata nga sinnamaliriza kusoma. Olidde nkyabuzaayo emyaka 2 okutikkirwa. Ate ebirooto byange. Obufumbo kyekikulu erimu abakyala. Ekirungi yakkiriza okuweerera. Naye nze taata siri ready kufumbirwa. Aisha yali wa myaka emeka Nabbi Muhammad bwe yamuwasiza. Kitegeeza tulina okugoberera enkola za Nabbi Muhammad. Naye taata eyali 7th century. Ate mu Sura An-Nisa verse 4 chapter 6 egamba nti wabtal al-yatma hatta idha balaguk an-nikah fa innastum minhum rushdan fadfaha ilayhim wa mwallahum
Tomufumbiza nga tali ready. Kitegeeza tewategedde kye nakugambye. Nakugambye mwetegefu okusomesa. Era kitegeeza Nina omusajja gwe njagala. Wanje Nina omusajja era mwetegefu okukyala. okakasa. Iye taata. Okusooka waŋŋambye tolina musajja. Kati omaze n'omufuna. Ojja muleeta tulabe.